Bbalaza ya Ssabbiiti ewedde ab'ebyokwerinda bazingako amaka ga Erias Lukwago ng'ono ye munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye kw'ossa n'Obedi Lutale agasangibwa e Wakaliga mu ggombolola y'e Lubaga era ono n'atwalibwa. Lukwago okukwatibwa yali aliko ekiwandiiko kya kkooti kye yali atwala eri omuduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba ekimulagira okweyanjula mu kkooti ku misango egyali gimugguddwako Dr. Kizza Besigye egy'okulinnyirira eddembe ly'obuntu kw'ossa n'okumutiisatiisa okumutta. Ono yamala ennaku nga mpaawo amanyi kifo gy'akuumiddwa wabula oluvannyuma yazuulibwa ku poliisi y'ekira gye yali asuuliddwa nga n'oluvannyuma yasimbibwa mu kkooti esookerwako e Makindye n'aggulwako omusango gw'okusirikira olukwe olw'okugezaako okulya mu nsi y'olukwe olwali lulukibwa Besigye kw'ossa n'Obedi Lutale. Okukwatibwa kwa Lukwago kwateekawo okutya mu bannamateeka okwetooloola eggwanga ng'olwaleero bassizza kimu nga nkuyege okussa wansi ebikola olw'omulimu gwabwe gwe balabanga ogutandise okulinnyirirwa. Teri lawyer yenna alina okugolola ofaamu alina okugolola ofiisi ye kuba kino tukiraga tulaga butali bumativu eri eggwanga eri abantu bonna era ne bakalante baffe abantu betuwoleza balina okukitegeera nti olw'enkya tetugenda kukola. Nga bakulembeddwamu amyuka pulezidenti w'ekibiina ekibagatta ki Uganda Law Society Anthony Asiimwe bagamba tebasobola kugenda mu maaso nga bakola naddala mu kaseera kano ng'ekitongole ekiramuzi kyafuuka kyesirikidde ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Engeri gye tuzze tulaba ne kkooti zaffe ze tulina mu ggwanga tebasa kitiibwa mu nfuga y'amateeka era ne tubasaba balooya kye bagenda okukola olw'enkya baddeyo ewaabwe mu byalo bagende basomese abantu banyonyera abantu ba bulijjo ewaabwe gye bava obuzibu obuli mu ggwanga. Tuzze tulaba abantu engeri gye bawambibwamu abatulugunyizibwa ate kkooti nazo zennyini ne zigenda mu maaso ne babasindika mu makomera mu ngeri enkyamu. Bano beewuunya ne Ssaabawaabi wa gavumenti naye okuggula omusango ku Lukwago nga naye akimanyi bulungi nti talina musango gwonna mu mateeka. All this glaring impunity. We see the DPP sanctioning charges. Moreover, charges that look like they did. Flimsy charges. You're charging Erias Lukwago with misprision of treason. Okusinziira kwa Asiimwe singa tebavaayo kwerwanako nga bukyali ekyatuuse ku Lukwago nabo kyandibatuukako. Kuteekawo okunnyonnyola ki ekiddako ki kye tuzaako ku bye tunaaba tuggyeemu mu lunaku olw'enkya okugenda mu kkooti okutwala okwemulugunya okw'enjawulo mu ofiisi ez'enjawulo oba mu makooti oba mu palamenti nga nabyo bijja kuba nga bye biddako mu kwekalakaasa kwaffe. Tekitegeeza nti kuba kukomya olunaku lumu tujja kugenda mu maaso nga tukola buli kisoboka okulabika nti tulwanyisa oba tulaga obutali bumativu ku mbeera eno egenda mu maaso paka ng'ekyusa. Beegattiddwako bannakibiina ki People's Front for Freedom abalaze obwennyamivu olw'abantu abakwatibwako ensonga obutafaayo ng'enfuga y'amateeka etyoboolwa. Institutions, the Interreligious Council, for instance, its silence is so loud. The cultural leaders, who are the custodians of our values as a society, are equally silent. Tubalinamu essuubi nti tusobola okukolera awamu ne tusobola okutwala mu kkooti abantu abalowooza nti bo tebasobola kugenda mu kkooti. Amyuka pulezidenti wa PFF atubuulidde nga mu kaseera kano ab'amakomera bwe bagondedde ekiragiro kya kkooti ne bakkiriza Lukwago okutwalibwa mu ddwaliro. Naye kakati akafuna amawulire nti lawyer we ate partner we Honorable Counsel Lubega Sseggona akali amaggwa ne mukyala we babakkiriza ne bamusinkana. Okwekalakasa kwa bannamateeka kwa kwetooloola eggwanga lyonna nga kutandise kawungezi ka leero.